kakati bamama ngono abatemu ngono kiki ekibafunisa embuto nga mukimanyi temugenda kusobola kuzaala abaana abo. Omukyala yazadde omwana bulungi nnyo. Bwe yamaze okuzaala omwana wabaddewo kitooyi ekibadde kyasuulibwawo nga tebakyakigendamu naye nga bali bakikozesa. Omwana bwe yamaze okumuzaala n'amusula mu kikabuyonjo ekyo. Kati abatuuze babadde balaba omukazi ono n'olubuto nga yakazaala naye nga tebamulaba na mwana. Kwe kumubuuza omwana aliwa ng'asirika, omwana aliwa nga bamuyisaamu empi nga bamukaka ayogera omwana gy'ali. Gye yabatutte nga basongera ku kitooyi nti omwana ali omwo nga beekolamu omulimu bafuna enkumbi bajjeyo omwana oyo. Yamukutte n'amuzinga mu bireesu n'amukasuka mu kikabuyonjo omuli obukyafu eyo wansi. Okitegera ekintu ekyo eryettima kiki ekikufunisa olubuto ne lukumenya emyezi 9 naye ng'emyezi egyo 9 n'oyita mu bulumi obwa leba. Bw'omala okuyita mu bulumi obwa leba n'ozaala omwana aye n'omwana omusula mu kabuyonjo. Abakazi munnaye mulimu abakazi abagikumenya abakikumalako wuuyo. Abatuuze omwana bamuggyeyo naye simanyi oba bamuggyeyo mufu oba bamuggyeyo mulamu, yenna ng'ajjudde obubi. Kansooke nkutuuseeko ka vidiyo kano naawe okeerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpeeka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Anaonekana? Wewe ni sako kule hakuna shida yako. Ayubu usigonga huko. Wewe. Usiguse huko bwana, wewe Ayubu. Alafu mtoto mkubwa wewe. Leta ngazi. Hiyo ngazi iko wapi? Leta ngazi iko wapi? Leta nguo. Hebu sogea basi, ingia. Haya maisha. Roho ana dhambi mwanangu. Hizi mimba za guest hizi. Hizi mimba za guest tu hizi. Hizi sio mimba za ndani ya nyumba kabisa na mume wako. Wewe sogeni. Mtoto mzuri. Napelekana hospitalini. Soko ile hapo. Soko ile hapo. Funika vizuri. Mtoto mkubwa Ayubu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiramu n'abatali basiramu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisakare. Subhanallah, ono alumbeddwa ezitebenkezo obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala
empapula z'obutuuze edduwa weeziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebujuukulo emitiyana ye Haji Mukisakare. Salamu alaikum. Kakati nze nkera ku makya ne neewuunya omukyala n'olumwa labor pain wa myezi 9 n'okuza olubuto okuviira ddala ku mwezi gumu mpaka ku myezi 9 lujja lukuyisa mu bintu bingi nnyo oyita mu challenges nnyingi okitegeera wali eri mu kaseera k'okuzaala akaba kakufana kuwona omwana n'abula n'okukutta naye ate lwaki omala okumuzaala omwana oyo abuuza okutwala obulamu ate n'omwana omusuula mu ttooyi tekikola sense. Nkimanyi nti factors nnyingi nnyo ezireetera abakazi ng'ono okukola ekintu bwe kityo bibe bintu bingi nnyo. Ekisooka abasajja baabwe ababazaalamu abo abaana omusajja asobola okuba nga akuzaddemu omwana naye nga teyakuwasa wabula nga yakufunisa olubuto n'akuleka gye yalukufunisiriza n'atakuteeka mu maka ge aye n'agaana okukuwasa n'atakoma ku ekyo n'atakuwanga na buyambi okitegeera. Nkimanyi ekyo kinyiiza abakazi bangi naye ate omwana tabiriimu. Omwana bw'oba ogumye n'omuzaala ku myezi 9 lwaki ate oba omusuula nga mulamu? Ekyo bakisiraani kya nnabaki? Tosobola kukwata mwana wo n'omuteeka mu nsonga zo na taata we. Omwana bw'obanga omuzadde nga tosobola kumba nti ate omukuza mukwate omutwale mu b'eŋŋanda z'omusajja mpozi obe nga tobamanyi naye n'oba nga tobamanyi beera maama oyo akuzaddemu omwana oyo ajja kunoonya naye tosobola kukwata mwana n'omusuula mu ttooyi. Bamaama bannakazadde b'eggwanga ekikolwa kino ono si yasoose n'okusula omwana mu ttooyi. Mulimu abakazi ababikolera eddala nnyo okukamala. Omukazi n'azaala omwana ssebo n'amusuula mu ttooyi ate ssebo babasuula mu matooyi. Nze lumu nali bino bye tugenda nga tugenda ku ssomero kamanjumizemu ka story. Bino bye tugenda nga tugenda ku masomero waliwo ffe we twali tuyita ku mwala tugenda ku ssomero twasanga omwana mu mwala ng'omukazi yamuzadde n'amusuula mu mwala omunene. Kino ekintu kino ekibeera ku kkundi kirina akantu ekyawagamira buno obutiititi obubeera mu mwala mu mazzi kati ekyo ekirira ne kyezingirira mu kati ako omwana n'abeera kuli ng'aflootinga bw'ati atengejja. Ne tuyita abantu ne tubagamba nange oyo si mwana nga kibebi bakikola ne bakisuula mu ki ne bakisuula mu mazzi omwala nga kyafudde naye nga yakisuula mu kiramu. Omukazi nga banoonya mukazi batandika okugamba ye mukazi kye yabadde olubuto ku kyalo kuno nga batandika kubanoonya babanoonya omukazi nga bamukwata nga bamugamba omwana gwabadde naye ali luddawa nga kyekaabya bwekaabya omwana aliwa ng'omwana ali mwana nga bamubuuza omwana aliwa nga baagala confirming nti yoyo omwana. Nabyerabirako n'amaaso gange abiri mu kitundu gye twali tubeera ewa muzeeyi mbiseebyo nga tukyasoma biyisawo ku myaka kati naye omwana n'akuluma myezi 9 leba aloma n'omusula mu ttooyi gwoba osaana kusibwa mayisa oba obutemu zalo abakazi bakuzizza abaana nga be basinga omumaatha kati kitwale nti omusajja oyo akufunisizza omwana n'afa nanga n'abaana obatta. Kiruma omuntu okuzaalamu omwana ate n'amaana atakuwa buyambi kirumira ddala si kintu kirungi nkimanyi naddala ng'omulabako apepeya n'abakazi balala akulaga nti yayinamu ssente naye nga gutazola kukuyamba. Naye abantu obulamu bwaffe butambula bugenda mu maaso kitegeera obuntu obulamu busigala bugenda mu maaso moving on
bw'oba tolina mulimu weegattegatte ng'omukazi naawe baakuzaala tebaakugyamu gwe lwaki tewetta lwaki gwe tewetta gwe lwaki otta mwana gwe nawe wette moving on kufuna akalimu okolokolerera omwana oyo ajja kukula ate abeeko ekintu ekyomugaso ennyo ate kyakugatta kamba naye nze maama wange yatulabirira tukyali baana bato taata wange yansuulawo nga te taata ali mu kujaayaana ayagala kulaba baana okitegera ekintu ekyo so bakanakazadde b'eggwanga kino ekikolwa si kirungi n'akamu ebyo ebintu byabaddewo mu ggwanga erya Kenya mpulira boogera Luswayiri oba bannakenya oba baki simanyi kitegeera naye nga byebyo si Omaico Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mungoberera ensima nnyo nsiimira ddala temujjangu okwo mbaagala nnyo mwenna bana eddoboozi lyasakaddemu naye mugume tewali kyakkola nina obbaweereza mubeere bulungi peace and love